Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero era nsaba nkutuuseeko bino nabyo obitegeere anti munnange tukyali mu lubiri kiki ekyafuula olubiri olwaffe olwa Buganda olw'amaanyi ate olw'ekitiibwa munnange nga bwe twalaba emabegako era olunaku olwaleero nkutuusaako ebirala ebimu ku ebyo ebyafuula olubiri lwaffe olw'amaanyi ate nga lwa kitiibwa munnange ebimu ku ebyo y'enteekateeka oba amateeka g'omu lubiri bakabaka b'e Buganda bassaawo obwami obw'abassaabakaaki oba ono muyite ssaabapoliisi oyo nga yalina obuyinza ku muntu yenna mu lubiri okuggyako kabaka ne katikkiro we nga kyalagira tekiddwamu ono nno era nga yafuga abagalagala bonna mu lubiri abayambanga ku ssaabakaaki okukwasisa amateeka tofuka yadde okwonoona buli w'oyagala towoggana tolwana ku ssaabakaaki kw'ogatta ne Ssenkoole omukulu w'abambowa bonna nga baasibanga abazizza emisango n'okubattira ddala kabaka ng'alagidde Ssenkoole ono muyite omukulu w'amakomera ga Buganda ey'edda era nga ku ebyo ebirala ebyafuula olubiri luno olw'ekitiibwa kwe kusiiga abaana okusiiga abaana by'ebimu ku byafuula olubiri luno olw'ekitiibwa olw'amaanyi era olw'enkizo mu balala bonna abazadde abaalinanga abaana abalenzi abagezi era abajagujagu baabaweerezanga mu bisaakaate by'abaami babaweerezenga abaami baalondobanga mu balenzi baabwe abo abaasingangamu obugezi n'obujagujagu ne babasiiga mu lubiri okwo nno okusiiga kuyite okubatonera kabaka bakole ng'abagalagala oba abaggazi munnange nno bano bo omulimu gwabwe nga gwakukuuma ku miryango egiyingira mu lubiri abagalagala baabeeranga kumpi ne kabaka n'abaami ne bakenkuka mu byafaayo okko n'ebyobufuzi bya Buganda era baabasomesanga ebyafaayo bya buli ssekabaka wa Buganda ne babikuba budinda mu nsomesa yaabwe baatemanga obuti obwenkanankana ne babuteeka nga bakabaka bwe bagenda baddiriŋŋana omusomesa ng'asowolayo kamu ng'abuuza omugalagala amunnyonnyole ebyafaayo ebiri ku kabaka oyo akiikiriddwa akati kalonzeemu abalenzi abakuze nga bawulira era nga balaba ebyobufuzi bya Buganda bwe bibongebwa bwe baakulanga kabaka mwe yeerobozanga abaami be n'abakungu owulidde abavubuka abalondeddwa ku bwami omulundi ogusooka tukuyita kufuluma lubiri eno nno ye yali yunivasite ya Buganda esomesa ebyafaayo ebyobufuzi ko n'entabagana wamu n'enneeyisa y'abantu abalabufu sekendule aba yagimalako dda mu kisaakaate ky'omwami eyamusiiga mu lubiri ng'ate pulayimale yagisomera mu maka g'abazadde be mwazaalibwa ebirala nno munnange ebyafuula olubiri olw'ekitiibwa kyekitiibwa ky'okulabika kwa kabaka munnange kabaka okulabikako eri abantu bwe nga kyakitiibwa nnyo era n'okutuusa olunaku olwaleero katikkiro bwe yavanga ebutikkiro nga zimuvugira n'ayambuka mu lubiri n'atuula mu Bulange buli mwami n'omutongole eyawuliranga eŋŋoma ya katikkiro nga misinde atera amusange ng'atudde mu Bulange kati kabaka n'atuma omubaka we mu Bulange n'agamba katikkiro nti kabaka ntumye okukulaba katikkiro n'amubuuza nti asinze nk'omubaka nti nzize okukubuuza olukiiko uko katikkiro nti baabano bonna mukadde kano buli mwami aliwo n'asituka kinnoomu ne yeeyanjulira omubaka wa kabaka okugeza nti nze Sserubwatuka Kaggo awo ng'akoona ku linnya lye n'obwami bwe obutongole n'omubala nti nze Kabanda Musoke nze Mukwenda n'abalala bwe batyo abaami abakulu bwe baggwaayo n'abaami ab'amadaala aga wansi nabo ne
beeyanjula ne kuddako abakulu b'ebitongole era bonna buli omu ng'akoona ku linnya lye n'obukulu bwe mu Buganda. Ekyewuunyisa ate nga kituufu, abali mu lukiiko olwo ne bwe baabeeranga 100 bonna ng'amannya gaabwe n'obukulu bwabwe ng'abukwata era ng'agenda ayanjulira kabaka nti gundi ne gundi ne gundi ne gundi bazze mu lukiiko. Kyokka nga tannagenda kubanjula wa kabaka yasooka nga kusiibula lukiiko nti nze kabaka gwatumye ngenze. Nalwo ne lwanukula nti osinza amakulu nti omutulamusiza. Omubaka ng'atuuse wa kabaka n'amutegeeza abaliwo bonna. Kabaka n'ajja ng'amanyi bulungi bagenda okusisinkana mu Bulange. Abaganzi nga be batuula ku mwanjo, abalala bonna ne batuula emabega. Bwe yayingiranga olukiiko lwonna nga lusirise kye, abaami bonna ne bafukamira ne balamusa kabaka nti businze Ssaabasajja Kabaka. Ne wabaawo bakungu banne abaganzi abayingidde ne kabaka ne bamuddiramu nti businze, obukinno, obusiro, ne batuula bulungi. Kabaka n'ayanja ensonga y'okuteesaako. Bwe kuba kusala musango nagusala, gwe gusinze. Abambowa nga bamulijja ku miguwa nga bagenda bamukulula ku ttaka, emisango ng'atera kugisalira mu masengere. Buli musango kabaka gwe yamalanga okusala nga wabaawo okusaakaanya n'okuyoogaana okutagambika. Ate okuzikiriza oluyoogaano olwo olutakutuka, kabaka Jjuuko yassaawo omusirikale gwe bayita musirike nga ye Nnangwala ow'enkima, nga yagenda akkakkanya abantu abakyamuukiridde olugenderezo. Olukiiko bwe lwaggwanga, abaami nga baabuka tebamusiibula. Olwo luba lummanyi batambula butambuzi ng'agenze okukubagiza bw'akola. Kabaka nga takubwa mabega. Bwe wabanga ova waali ng'odda kyennyumanyuma mu ssimbo, ate mu mpya z'olubiri ng'abambejja ne bakakabaka abaddu nga babasitula busituzi. N'ebyo munnange ebisinga byakyuka. Kyokka munnange ekirungi obimanyeeko, abange ebyo nno bye by'olwaleero. Olwo lwe lubiri, kye kitiibwa ky'olubiri era kye kitiibwa ky'Obuganda. Abange kanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe Akaala Amatendo. Tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala munnange. Ayi Katonda kuuma Namulondo.